sente kakati atejo yakwata musente we nupu sigoyina obuyinza kiva auditor general ne kigenda ku CID ensambya bwe bati bakikola temutuula butuuzi wali nemunywamu akacyayi nemugaa nti oyo mubbi ebyagambo ekizibu babikola bwe bati kati sebo biro byonna bivaawa olwali wejagala okuteeka amaanyi kwaba njala kubuuza nino nebetulemu ebitabutegwa biva ku ki abantu baffe bwenna gye muli mbasaba olwaleero mu mpulirizo ntera okwogera ebyange nemugaa akasajjaako omusajja oyo kakati mu mpulirizo kirungi nti buli kyonyogera mbasookayo busoosi era kibaawo mukiraba mmaze kwogera Gulumedi nze bwe nagenda ku university nasoma veterinary medicine nasooka nensoma emyaka 5 diguli yasooka ate nenyongerako neyokubiri ebimu ku bye basinga otusomesa mu veterinary medicine ne mu busawo bw'abantu kyekimu bagiyita diagnosis okuzuula obulwadde obwo bwe bukugu obubeera kasita omusawo azuula obulwadde bu era kyembuuza imasozi kyembuuza nsebulya bino byonna biva ku ki ebitusobola gundi gwe kakati sebo nze omukugu babulire kizibu kivaawa mu nuupu era bwe naakimaliza katono mbaweeko ne ku ddagala lyakyo katono ne byonna genda byanguya kubanga waliwo abateesa abalala obuzibu bwa nuupu bwe buno ekibiina kyawambibwa nga kizaalibwa mbajjukiza edda era nali naawe mukulu Bedi ne mbaga nti Abamerika bwe baayagala okugjawo USSR Soviet Union Russia baateeka baafuna omuvubuka omwana omuto erinnya lye nga yegomba kyevu n'akulira mu Barussia naye nga si mu Russia alimu oluju n'ayingira mu sisimu ya Russia ey'ebyobufuzi paka lwe yafuuka pulezidenti wa Russia naye nga omulimu gwe omukulu kujjawo kye bayita Russia era yagijjawo Gorbachev nuupu bwe yali etandika bayingizamu bagombachevu bemmanyi bali bana bebakulira ekibiina kya nuupu mukulu Bedi bagombachevu bali bana olwaleero nja kubaako babiri obomu oyo gwenyoga ngenda mwogera n'erinnya kubaffe tuva eri waffe buddu mukulu Bedi njagala bwembwongo obwo kubaga oliwo waffe wano Masuulida nsomeseza omwana wange okuva mu P1 agenze mu P7 agenze mu senior 4 nze musomesa agenze mu senior 6 nze musomesa mututte Makerere amaze diguli ya bwalooya nze musomesa muvudde waawo mututte bweru asomye e Harvard masters mukuwadde Medi akole naawe anwanyise nze gwe gwakola naye gwe musiru gwe mujjaga mbwongo oba nze yamukuwaza atategere nziremu kyenjogedde okiwulye bulungi ndikodinga bulungi kubanga nze babuli ebintu byange bibeera nsomeseza omwana wange kuva mu P1 P7 senior 4 senior 6 agenze akoze bulungi nnyo afunye obwalooya asome bwalooya avudde Makerere musindise Harvard afunye agenze mu LDC afunye diguli ey'okubiri bw'avuddeyo akoze nange era bwe munnengera mumulaba nga ndi kumpi ali kumpi nange bwe mba mukola nuupu mubawadde nga y'omu ku mukulembeze kakati ekibuuzo kyembuuza omujega yaani yeffe bebaawa yeffe baakola nabo mu kibiina yeffe abalowooza nti ono naye akitundu ku ffe okulwanyisa oli eyamuweerera ekyo njagala buli ali eri ampuliriza obwongo bwe obuwagale nkubulira ekizibu we kiva Gorbachev ekibiina bwe kyali kitandika mukulu Bedi neewuunya nze meeting
eyatwala Robert Kyagulanyi Center mu Arua nze nali ngikyeyalinga mu Lwega Mukaako ye yatukulembera nga tugenda okunoonya akalulu k'abasaalirwa e Bugiri abamu ku baabeerayo ye Lwega Mukaako yabeererayo ddala abalala eyali afiiramu yali Kidandala kuba baali bamukuba essasi lyamuyita ku liiso mukulu Kyagulanyi twamutwalayo emirundi 3 ye ng'agenda n'amalayo olunaku n'akomawo bano bekulya baabeererayo ddala naye ekibiina bwe baba balonda obukulembeze bwa Nuupu agamanya gonna g'olyanjogera ffe twatuula e Makerere omwaka mulamba nga tuteeseza nkyukakyuka zino tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi ga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Ne bwe baali banoonya bakola banoonera abakulembeze effeno meeting tebaatuyita. Meeting eyalonda abakulembeze banu tebaatuyita. Tugenda okuwulira eyakola structure. Tugenda okuwulira President ya Kyagulanyi oyo nga tewali wa mubaka. Tugenda okuwulira Secretary General ye Lewis Rubongoya. Kuzi Lewis Rubongoya gwe nnengera wali nga alina omukulu gwe baasomesa ne batraininga yavuddeyo ddi okufuuka alwanyisa abamuyamba. Bwe twogera bwe tuti mubeera bangu Bwanika twamulabeko ng'atudde Kololo oyo wa movement. Ngenda ne mbabuuza ni abaloga nti n'omuntu yennyini gwe baleese gwe batuleetedde atuvuge mulema okumulaba. Bwe nva kwoyo ngenda okulaba nga baga nti Katana ye treasure w'ekibiina. Kunze Lubega Mukaaku Bwanika muyinza okuba temumwagala. Lubega Mukaaku Kidandala eyatugirayo abantu bonna mu DP ali luddawa. Ono Katabuwo wano wa kansala wano tayagadde Nuupu yerekaado. Katabu Sebuufu yasulanga kumpi ku Magere ali luddawa. Ngeno kuli agamanya tegaliimu. Muyigiriza nti Sebuufu wa diguli 2 azifunye D. Sebuufu si wa kakati. Lubega wa diguli 2. Lubega wa diguli 2. Muye Makerere agriculture endala yeranda ni masters. Lubega gomulaba taliimu. Kidandala wa diguli ne diplomas ezenjawo. Mabika oyinza okuga nti oyo ya Kyankala ayogera Malika tategereka bulungi. Oyinza kugamba bwatyo. Ali eno. Kakande wa madiguli tayagala Nuupu yeresaaki. Aina gye yava. Bw'oba oyagala okukyawagala ne Kakande Kenneth Kakande yogera ku Nuupu. Naye mu baana abakulembeze taliimu. Kakati Nuupu aba Nuupu mumpulirize bino byenjogera bye bigenda obbatuukako. Ekyaleeta Lewis Rubongoya Secretary General wamu kyebamutumukola omulimu gwagukoze bulungi nnyo. Era ng'oli Gorbachev bwe yakola agenda kumaliza ng'ekyo ekibiina tekiriiwo. Agukoze bulungi newe njogerera kati mukulu Medi Rubongoya nze ku ssente zensasula nze $360,000 mu myaka 3 yengenda okuteeka mu kibiina. Ssente zange nze zensasula eziva ku musaala gwange ajjako ssente zaawe ebibinja by'abavubuka okutuvuma bisasule. Newe njogera ngenda kuva wano nga banvumye buli kigambo kyonna mu nsi. Bino bye bibinja ebivuma abakulembeze, bye bibinja ebivuma Buganda, bye bibinja ebivuma Katikiro, bye bibinja ebivuma buli muntu yenna. Bye bibinja ebivuma abantu baffe. Bye bibinja ebivuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Osobola okukkiriza Medi nti omuntu asobola okuva ku Nuupu n'ategeka ebipande ku nkuuka kalenda n'agenda
angole abantu Ssaabasajja Kabaka gwaweereza omukiikirira gwaweereza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gwaweereza n'akukusa ebipande n'akukusa n'atwala ebyo tolowooza nti bigwawo bigwe ebyo bigenderere bannannyini kabadi ako omukulu waako ye Lewis Lubongoya Secretary owange gwe njogerako saagala muntu yenna njogerere neyogerera ni dokita bansomesa okola diagnosis kasita ogimala ebirala bigenda kubeera Professor Tereza mumanyi ye musomesa wange ate olwo yansomesa kye bayita medicine diagnosis fe bwe tumala diagnosis tukozesa obugambo oteekako akagambo akaga nti prognosis good prognosis bad prognosis grave kakati butegeeza nti bino byenzudde ono omulwadde ayinza okulamu oba obutalama wenaamalira nekisentiments n'akakozi otoba okubanga otandisa okuteera nti prognosis grave kino ekintu kiri mu kusaanawo omukulu gwe bayita Lubongoya mumpulirize nammwe abali e Kavule mumpulirize kati olwaleero kubanga mu byobufuzi ffe tutwazzeemu ggulu oyo gwe mulirayo gwe bayita Lubongoya omulimu gwe balimuyituma okukola mu Nuupu agukoze bulungi bwe buzibu buno bwonna bwe mulaba obw'amasaasi mpuuga bwe buzibu omanyi nti ono Honorable Segona wano nga balonda luno oluddako Segona bali tebamuwadde kifo twamala kola lutalo twasula tukola lutalo mukulu Segona muwa akakiiko ako kwali akakosasi bali tebamuwadde kifo kubanga bye baatuma Lubongoya okola ateekwa okubikola ateekwa okufulumya bampuuga ateekwa okufulumya babwanika Segona ateekwa okufulumya buli muntu yenna naye ekibuuzo kyembuuza mukulu Kyagulanyi Lubongoya tomulaba ekyo kyenyagala okubuuza omwaka oguwedde nava wano nenkubira President Kyagulanyi essimu nemugaa nti njagala kulaba bwe yagenda okukwata essimu yange ogwasooka nenkozesa Hiludamani kati ampuliriza nemugamba mugambe njagala kumulaba Hiludamani yeyankolera appointment nze gumuli Abed Bwanika Hiludamani yeyankolera appointment netugenda emagere nensalawo nenzikiriza nti meeting eyo gyengenda okubeeramu ne President Kyagulanyi ne Hiludamani agibeeremu nga njagala byengenda okwogera bibeere byafaayo twava ku ssaawa 4 twakoma ssaawa 7:30 tuli abantu basatu ebimu ku bye namugamba bye bino bye muwulira njogera kuba sibyogerera wano tiwe mbitandikidde neŋŋamba President Kyagulanyi omusajjawo gwe bayita Lubongoya omumanyi bulungi ngatta abantu baffe bonna abamalawo nga weeri namugambira ddala nti oyo Lubongoya weeri ekigino gyonna emyaka tomulabanga tomulaba nti bamutuma kusaanyawo kye bayita opposition byenjogera saabyo Hiludamani bw'oli muyitawo najja kuwulira mukama yanyamba nti eyo meeting tetwalina President Kyagulanyi yekka twalimu abantu basatu mu kasiisira ke alina kamera ewakaawe nga nyingira ewakaawe alina kamera nga ntudde mu meeting alina ne kamera ng'empuliriza naŋŋamba nti yanziramu bwati nti ekyo kyoyogedde ku Lubongoya si kituufu nemuganda essebo genda okinoonyereze ng'okolagana oli ne Lubongoya oyo ng'omwesibyeko Lubongoya buli bwalaba omuntu yenna ng'agenda okwogera ne President Kyagulanyi Lubongoya ateekwa kakasa nti waali atuuka emagere nga n'omuyita tebaamuyise alina information buli muntu yenna omukulu ateekwa okumiitinga Kyagulanyi ateekwa kakasa nti buli kyayogedde naye Lubongoya akimanyi Lubongoya alina system tebalina meeting gye batuulamu e Kavule oba emagere etali recorded meeting zonna ez'emagere ez'ekavule baziwayalinga butereevu gye ziteekwa okulaga teriyo kigambo neki kye bateesa ku Kavule kye bateesa mu Nuupu ekitali wired akiwayalinga ye Lubongoya bino byeyogera biyamba kibiina oba diagnosis bwe tumala tudda weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar,
n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jjangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75939386 ne noti 75559593. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Mulungu Diaspora Foundation nga yegattidde wamu African Canadian Foundation Back to Sako Global Conference mu September. Jangu nsisinkana abakugu ate oyige nga bw'ogabanya ebirowoozo. Tuyita ba doctors, ba nurses, ba counselors, bannabyamizannyo, ba administrators, ba social workers, abasomesa, bannabitone, abayizi, bannamawulire n'abalala bangi. Ba international participants mujja kusasula Canadian dollars 430 ate abanaayolesa mujja kusasula Canadian dollars 520. Ba Canadian participants mujja kusasula Canadian dollars 200. Obakyalira eventbrite.ca. Eno global conference ekwata ku substance abuse, addiction, suicide ne mental resilience. Okumanya ebisingawo genda ku mukutu gwa www.canadianfoundation.org oba kuba essimu +16770 oba +146835835 oba +1472591 oba +256705800. ate n'osobola n'ogisindikako mobile money oba tu emailing ku info@africanfoundation.org. Tusuba Global Conference etegekeddwa African Canadian Foundation. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4. Nina Guest House, a home away from home. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering ssaako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti emu 28 55 25 oba noti 772443 6. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu.